waffe omulungi yeebazibwe nnyo aweebwa ekitiibwa mwasuze mutya bannange mugamba mutya olunaku lwakuna ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'Ekumi-22 twebaza mukama abukeseza nga tuli balamu nze naawe ekitiibwa n'ettendo tubyemuddize ekitiibwa ewaawo olwaleero alutuwadde alina ensonga haleluya ngezaako n'eddoboozi lyeyongereko naye maama teriganye mulowooza teriganye mulowooza mpuya lyeyongera ku kka lyeyongera ku fumpeera naye tujja gendera awo mpola mpola ku lw'ekisa kya mukama waffe yesu haleluya. It's your friend, your girl, muganda wo Winnie Majorine omugale wa Yesu nzera njogerako gy'oli olukya ya leero mu morning glory yaffe olwaleero tugenda kulaba ekikolimo ekiri mu incest, how to deal oba dealing with a curse of incest. Naye katusooke twewombeeko olw'okusaba omusumba omulungi taata. First of all, we bless your name because we are counted among the living this day. Nsabe as you speak to us this morning, obulamu bwaffe bukyusibwe mentally, physically and spiritually. Katonda omulungi nsabye ebigambo byange biveewo, naye ebibyo by'oteeseza kitange biba bita mu kamwa kange, bituwa omukisa, bitusumulule, tumanye amazima kubanga Bayibuli egamba nti bwe tulimanya amazima galitufuula ab'eddembe. Nsabye enkya ya leero olw'amazima g'ogenda okutubikulira okuyita mu kigambo kyo gatufuula ab'eddembe, tubeere abakozi b'ekigambo wabula si abawulize obuwulizi ku bwa Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Incest bannange, incest nebeera sexual immorality, naye mu Luganda bakiyita batya? Gaba mawano. Amawemukirano kiba mwana muwala kufunira lubuto ku luggya. Kati amawano kiringa wenabyali muganda wange omulenzi ne tuzontowala ago gaba mawano oyaba incesti. Mukama waffe omulungi yeebazibwe ojja bitegeera mpola naye okimanyi nti birina ekikolimo, bireeta ekikolimo ku bulamu bwaffe. Mukama waffe omulungi yeebazibwe haleluya. Ate bino bibeerawo nnyo naddala banaye simanyi nakumanya naddala era abazadde abaana bwe bakula akuse simanyi na mwana bwakulira kubanga recently nawulira omwana yali ayogera ng'ebintu bino yabitandika ali mu P3 nagamba nengende wa anko wange nentandika n'abaana baayo nengendako ewa sisita wange gundi nenkola olaba kwegamba setaani akedda abaana era abazadde musabire abaana mubasabire abaana babeere mubasomese babeere exposed n'ebyomulabe setaani. Abamu amasimu ge mubawa mutereka ebintu ebigenda okukyusa abaana okubadaivatinga obulamu endowooza ekyuke. Akiraba lumu n'atandika okunoonyereza bibeera bitya nange njagala kugezaako ebyo bye muteekateeka mu simu kati si be basomera ku masimu leero luno. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Katusome ekyawandiikibwa kyaffe kiri mu First Corithians essuula ey'okutaano. Tugenda kusoma ennyiriri ezimu nga tuzibuuka nga tusomako ezimu. Nsaba otambule wamu nange ab'oluzungu you open with me. The book of we're reading from 1 Corinthians chapter 5 verses 1, 3, 2, 3, 6 wonna we tunaakoma kugambye tugenda kubeera nga tuzibuukabuukamu.
ow'oluzungu atandise bw'ati. It is actually reported that there is sexual immorality among you, and such sexual immorality as is not even named among the Gentiles, that a man has his father's wife, and you are puffed off and have not rather mourned that he who has done this deed might be taken away from among you. For indeed, as absent in body but present in spirit, have already judged as though I were present. Him who has so done this, your glorying is not good. Do you not know that a little leaven leavens the whole lump? Yet I certainly did not mean with the sexually immoral people of this world, or with the covetous, or extortioners, or idolaters, since then you would need to go out of the world. But now I have written to you not to keep company with anyone named a brother who is sexually immoral, or covetous, or an idolater, or a reviler, or a drunkard, and not even to eat with such a person. Oluganda banange tusome neyo Oluganda, kale ka tusomeko eyo Oluganda. Agambye n'okugamba bagamba nga mmwe mulimu obwenzi, era obwenzi bwe butyo obutali mu bamawanga, omuntu okubeera ne mukazi wa kitaawe. Nammwe mwegulumizizza, so temwanakuwala. Banange ey'Oluganda wano bawandiika F, nawali ku kitaawe ne bawandiika F mu kifo kya T. Mu Bible yange ey'Oluganda wano eno gye nsoma. You check your own Bible. Komyewo mbadde ku Lwakubiri. Nammwe mwagulumiza, so temwanakuwala obunakuwazi oyo akola ekikolwa ekyo alyoke aggibwe wakati mu mmwe. Okwenyumiriza kwammwe si kulungi. Tetumanyi ng'ekizimbulukusa ekitono kizimbulukusa ekitole kyonna. Mugyemu ekizimbulukusa eky'edda, mulyoke mubeere ekitole ekijja nga temuliimu kizimbulukusa, kubanga era n'okuyitako kwaffe kwattibwa ye Kristo. Bannange ey'Oluganda nsomye verse 1, verse 2, verse 6 ne verse 7. Ey'Oluzungu nsomye verse 1, verse 2, verse 3, 6, 10 and 11. Kakati ojja kwesomera okuva gye bitandikira chapter 5 erina 13 verses. You can read the whole chapter. Mukama waffe mulungi yeebazibwe. Tulaba atandise agamba omusajja okuzontowala, nze nkiyita kuzontowala, ne muka kitaawe. Okimanyi waliwo ono omusajja yali bamuyitaani ono Dawudi yali akaddiye. Bw'akaddiwa bamuleetera, yali muntu w'abakyala. Kati atuuka mbu takyabuguma nga bamufunirayo munnange omuwala embeerera nga bamuleeta. Kaakati Dawudi afa. Bw'afa waliwo omwana bamuyita Adonijah ye yali ayagala asikira entebe ya kitaawe, era n'akola ne patena ne kitaawe tannamugamba, n'ayita abantu. Kakitaawe ne bimugwa mu matu. Sitole mugimanyi. Okimanyi omwana oyo yali yasaba, yagenda ewa nnyina n'amugamba, kaakati oba taata afudde n'entebe sigitutte, kaakati nno omukyala bwe abadde akyali muto, mumpe. Stupidly
ng'asaba abanga Tetumanyi okitegeera ayagala okukola incest ekyo kiba kikolimo kyennyini. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Era bw'onoosoma sitoori eyo ojja kulaba nga baamutta n'okumutta oyo. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Recently I came across a video where two guys were brothers nga bonna balina buli omu alina mukyala we. Naye maama nga boolaba abo bawaanyisa abakyala olw'okubanga nga bawaanyisa abakyala ng'ate bakyewaaniramu mbuneebwabwe bannange sigenda kwogera mawanga naye amawanga gyegali era nga bo bakyenyumirizaamu nti bo ne kitaabwe ne bwajja era ne yeebaka ne mukyala waabwe kiryoke abaana mbu bonna basigala baana musayi gwe gumu famire y'emu. Bannange ekyo kiba kikolimo. That is sexual immorality, incest yennyini. Abalala bibeerawo n'olaba omwana baganda maama y'omu ne taata y'omu naye abaana nga bazontowala abazadde temumanyi. Omwana nze era bannange Mukama asaba mpa ekisa bwe ndituuka okuzaala abaana abange abawala babeera na kisenge kyabwe n'abalenzi kyabwe ate Mukama waaliba mpadde omukisa nga sente nina bulungi buli omu na kisenge kye n'ekisumuluzo kuli myaka 3 4 buli omu kisenge kye. Kubanga ekyamuzima bino ebintu bibeerawo. Abamu mufunye omukisa mubisi mwattuse am one of them. Bino bye tubeera ate ono tugatta maama ono tugatta taata yekka ate ono family friend ate naye nga mulinga baaluganda bwe mutyo vulugu abeera mu bisenge eyo. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Oli n'alaba olw'okubanga temugatta taata kati olina muganda wo gwe mugatta naye maama ate nga muganda wo yagatta naye taata kati ng'alinga atakiraba nti kive. Kino nkyogera ntiinako experience nti kyali kiki nali nkemeddwako in that situation bwetyo naye n'omubuuze gwe don't you know we are brothers just because tetugatta maama na taata just sister wange sharinga naawe taata okitegeera. Bannange ekyo kiba kikolimo kyennyini Katonda takisanyukira. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Kyokka ate ne babyewaaniramu okufa obufi ne babyewaaniramu n'olaba oli ng'agamba ngonze kakati nanti nze brother wange kakati nange yansomesa nampeera nange nga sirina wakumusasula ate nga siraba na musajja wakuwasa nange neesalawo musasule bwentyo. Kumbe kikolima era weegendereze obulamu bwo gwe eyali akikozeeko nga tewakyenenyeza oba gwe abadde akyakikola obulamu bwo tebweyagala kubanga yo cast. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. N'osanga taata ali ku mukamwana naye ate ekisinze okunnuma nti alina waagambye nti nammwe mwegulumiza so agambye nti nammwe mwegulumiza so. Bannange background munansonyiwa leero munsaasire waliyo abakaabeere. Nammwe mwegulumiza so temwanakuwala obunakuwazi oyo akola ekikolwa ekyo. This is not a verse I want. Luloba oluyiri lwe mbadde noonya bannange mwoyo mutukuvu. Bannange ndunoonya mulowooza ndulabako. Ndunoonya sirulabako bannange. My goodness. Lubadde lugamba nti banayingezaako
ndowooza namba emu Yesu olunnyo olusooka n'okugamba bagamba nga mmwe mulimu obwenzi era obwenzi bwe butyo obutali mu bamawanga Gentiles be bannamawanga kakati kino kisuse mu kanisa era ojja kusanga abalokole nga babikoleyo mu nkukutu bali mu incest nagambye kitegeeza ki mu Luganda amawolokirano ate kati tebimbuzabuzizza amawano ono Pawulo agamba nti kiri munda mu kanisa kyotasobola kusanga wabweru ate ng'amazima ojja kusanga abeebweru abatannalokoka abatamanyi bya Katonda bya buziba ekyamazima nga ngamba sisobola kwebaka na muganda wange sisobola kusharinga na muganda wange mukyala ye ekyo tekiriiyo naye n'osanga mu kanisa abategedde amazima abamanyi Katonda bannaye nga bireeyo mu nkukutu abato n'abakulu toyawula Mukama waffe omulungi yeebazibwe kakati nno obwenzi tetubukomezza ku ebyo byokka emirimu gyaffe nakyo twenze ku Katonda n'emirimu gyaffe Mukama waffe omulungi yeebazibwe waliyo abalina bu idols waliwo abalina kwegamba bingi abalala myenge omwenge kitamiiza mulekaani sisinganaka audio wano omwana bamukubya ne bamugamba lwaki baganda be baali beebuuza banaye omwana yatukyabo omwana yabulewako omwana biki omuwala nga bamugwako bamubuuza ye bataye gwataddako waka baganda beeralikivu beebuuza bakukola ki obasonyiwa okomewo nga nawe womanyi mu kujja ewaka munnammwe yabulawo bannanga omwana muwala yagamba nti yanywa omwenge actually yanywa omwenge bw'anywa omwenge munnange nga tebeegwako na kitaawe naye atamidde avuyizza baaba omuloogi bukedde okudda engulu nga taata agakuba ku mwana ng'omwana agakuba ku kitaawe omwenge kituufu kitamiiza muleekaani n'abagunya tebalina magezi nga bayibuli weegamba ne gukusiruwaliza ddala n'otuuka okubeera nga tomanyi naani g'oyingiza mu loogi can you imagine Mukama waffe omulungi yeebazibwe agambye nti ekizimbulukusa ekitono kizimbulukusa ekitole kyonna nti omuntu omu okimanyi omwana mulenzi asobola okubeera omu mu nnyumba ng'abawala bali bana naye bonna ng'abazannyisa okitegeera kyekyo ekizimbulukusa ekitono okuzimbulukusa ekitole kyonna ogenda okuwulira abaana bonna bali mbuto tye bannange naye ng'omwana ali mu nnyumba omulenzi omu bw'ati bonna yazibawadde incest ekikolimba ekyo kiba kigenda kuddawo olwo abo abaana baba bagenda kuyita batya oyo abawadde embuto kojja taata nanti olaba byonna tebitegeerekeka Mukama waffe omulungi yeebaze byonna tebitegeerekeka naye agambye tuggyemu ebyo ebizimbulukusa eby'edda tulyoke tubeere ekitole ekijja nga tetuliimu kizimbulukusa kubanga era n'okuyitako kwaffe kwattibwa ye Kristo banange no Luganda version naye entabudde Mukama waffe omulungi yeebazibwe kati agamba nti abamu bakifuna n'okukifuna ne bamanya nti omwana ono bye bakola tebinyuma naye n'abisirikira n'atabaawula nakubaawula ate n'akola ki kati byagendewa omuntu oyo aba alina obuva mu community bw'aba mwana mulenzi mu kkanisa nga bw'atyo bw'azannyisa abaana ba Mukama abasuula mu kkanisa afulume agende Mukama waffe omulungi yeebazibwe afuluma agende kubanga ekkanisa yonna agenda gimegga Mukama waffe omulungi yeebazibwe
agambye nti but now I have written to you not to keep company with anyone named a brother who is sexually immoral. Mukama yeebazibwe oyo akusendasenda oyo ate tekirina bulijjo olwokubanga omulinako akakwate tannakuwasa temuli bafumbo teri kusumulula sikaati kuba ogenda kuba oli mu bukaba. Bayibuli egamba abakaba n'abenzi Katonda agenda basalira omusango. Abantu bokka balina okukola ensonga ezo bafumbo era Bayibuli egamba ekitanda eky'abafumbo kirongoofu. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Omuzadde bw'olaba omuntu akwonoonera abaana musonyiwe naye omusonyiwe ng'omufulumya kubanga bw'ona omuleka awo era agenda kutandikira ku ekyo agenda kukyongera bwongezi mu maaso. Bw'ataafunira ntiisa kukitandika omuleseewo nga yakitandika dda n'afuna entiisa ekivaamu tekisoboka okuggyako ng'omuggyeewo. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Haleluya. Ekisikibwa otakiyiwako mwazzi kulaba nti kizikiridde ddala kijja kunyooka guddemu gutumbuka omuliro. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Agambye tuggyemu ebizimbulukusa eby'edda. Kyagamba tweyambula omuntu ow'edda tuddemu tubeere bajja. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Tuddemu tubeere bajja. Twereeseeko ebikolimo okuyitamu ebyo bi-incesti ebyo. Abamu olyawo maama munnange baakuzaaliramu ebyo mwanti ate bawasenga wange yankwata. Bwatyo mukazi wattu n'aguma n'atayiwa musaayi n'azaala omwana. Naawe kyekutuleko saba nnyo Saara kubanga ebintu ebyo bimanyi okulondoola. Ogenda okuwulira maama baakwata mukwate ate yali simayanga yali mwana wa muganda wa taata we ate gwe ogenda okulaba bawasengaawo naawe laba wozaala omwana ate munangize owa anti ate olaba wekijja kati olina okukyekutulako n'okizikiriza n'okigaana ne ku baana boogenda okuzaala n'abazzukulu. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Spiritual mapping. Abamu naye bw'otunula owulira maama wagamba bakwata bukwazi naawe oli awo ogamba emirundi gye bakakwata togibala. Okulwepinga kyeŋŋaamu kati munange yimirire osabe. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Abaakikola weenenye nga bukyali. Gwe babadde basendasenda dduka ekikolimu nga bukyali. Gwe abadde akirimu kikomye kuba oli ku bulamu obuzikiriza. You're defiling the temple of the Lord. Bayibuli egamba temumanyi nga mmwe muli yeekaalu ya Katonda. 1 Corithians still chapter what? Chapter 3. Ojja oddusanga awo. Nti tempo ya Mukama bwe nti oyazikiriza yeekaalu ya Mukama ne Mukama agenda muzikiriza. Kati gwe oli ku muganda wo. Bwanti the relationship simanyanga is not too close. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Twewolereza mati era taba muganda wange nnyo naye nga Mukama atusaasire naye ebyo bikolimo togenda kusaba sala Katonda agiwulire. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Sexual immorality ebikigwamu bingi naye olwaleero tuzze ku paati ya incesti. Nakugambye bankemekerezaako naye Mukama n'akimpanguza. Naye waliyo eyakigwamu waliwo akirimu waliwo gwe babadde basendasenda anaatera n'okuyitika. Abazadde mwagule ebisenge by'abaana. Omwana akuze P4 P5 P6 oyo omwana yeetaaga kisenge kikye oba balenzi mukyabwe abawala mukyabwe.
kati waliyo nno n'amasomero agamu nga bagamba abano bakyali baana bato ne bagatta abalenzi na recently mbadde mpuliriza muwanguzi awanika omwana mulenzi yali mu P3 nga bagamba abana abato babagatte tewali tempo naye nga bw'anyumya ekyali eri setaani ng'atambuza bigere mu P3 P4 P5 can you imagine era bannange weegendereza omwana wo actually omuzadde faayo nnyo omwana wo omutwala wa omwana wo asiiba naani omwana wo bw'asiiba abaana mubafuule mikwano gyammwe bajja babuulira abamu bammeiti bennyininyini badda ku baana bammwe kaana akato kalenzi akagamba jangu okitegeera n'akasigamu eyo ensigo gye kakomekkereza nga kawambiddwa ate omwoyo ogwo kasita guyingira guba gugenda kukula nga gudda ku levo kakati mwegendereza abantu bemuleka n'abaana bammwe abato omwana wo akuza asuumusa omulaba nti kati ayawula ekibi n'ekirungi omusuzaawa ani gw'omusuza naye mutise ng'ojja kwebaka olaalire baaluganda kumbe sitaani ali eyo ateevuunya kinaakugwako ng'oswala nti ate olubuto abaana beewadde embuto bamusayikubu mukama ye bakitabanjagalira ebyo olwaleero omwoyo mutukuvu byabadde atutumidde ng'oba gwe wakikolako weenenye nga bukyaliwe kutuleka ekikolimo mukama abanjagalire nnyo abampeera omukisa